kyokola ekyo. So kati omwami ali eyo kino kyakuyiga. Omukyala yenna bw'afunanga olubuto ng'okakasa nti lulwo nga Mpiima bwe yali, kkiriza mu mbeera yonna obeere naye, kubanga bw'atuukira okukwata olubuto lwa lugabe oba wamuyisa mu bingi byaba tasobola kwogera, abakyala babeera n'emmizi, yabeera n'ekintu ku mutima nga kimunyiga. Naye olw'okutya n'okwekuuma ng'omukyala nti omukyala wa kitiibwa kuva mu butonde, Katonda nga yabatonda, yasobola obisika. Sasa okola baseeka. Alhamdulillah. Ogamba otya? Amannya gaffe. Erinnya Yusufu bamweyana. Yusufu bamweyana. Juupo. Bamweyana omuyaga? Bamweyana omulangiro w'eŋŋoma. Omulangiro w'eŋŋoma. Atali omuyaga. Atali omuyaga. Eyeddira eŋŋoma. Babalangira. Oli musajja muganda ddala. Olina mulangira? Ab'eŋŋoma babalangira. Era kati erinnya lya bamweyana bali abalitwala. Balitwala mu bukyamu. Bali kumanya gaffe ag'abalangira badiibuuda. Naye gwe interview njadde njagala gikola bwenti. Ogambye gwe bamweyana omuyaga? Bamweyana Yusufu Jjuuko omulangira. Omulangira? Wabulidde otya director ng'akuyise n'agamba nti no jangu tuulyeko ffenna ekyemisana? Bannaaye simanyi kumanya. Naye bwe nafuna amawulire ago ag'okujja, nasooka n'ensalawo n'eraaka bbiri. Kwebaza Allah. Ekisooka nga mwebaza okutuwa director. Mu ba directors. Kubanga tuba ne ba directors. Ne bali director mba directors mu nsi yonna. Director of directors. Exactly. Mu nsi yonna Uganda. Mawulire gaali gantuukako nawulira nga mbutufu. Obulamu bwange bulinga obulina kye bukyuseemu nga kizibu nnyo okukikkiriza. Naye Katonda ono kyova olaba tulina omusaba nnyo. Alinjawo ssebo nga nange zaani. Salaamu rahmatullahi wa barakaatu. Yangu obuuzeeko ku bantu katono nnyo. Kale seeka. So eggulire kale seeka. Eggulire bwe lijja lyansanyusa nnyo. Naye nja kwebaza nnyo director. Kubanga mbutuufu atukoledde ebintu bingi. Abantu bano baagala okulaba tujjaeko galubindi. Baagala okunanga ejjako galubindi. Songa ejjako katono. Abampiima. Omwana gwe yali okayanira kituufu yali wuwo oba teyali wuwo? Omwana yali wange. Omwana yali wange. Omwana yali wuwo. Ekikasa nti omwana yali wange. Ku nkomerero namaliriza mpangu. Naye abasajja bwe batyo. Oyinza bbawaayo kalowoozo ki ng'asobola okufunisa omukazi olubuto. Omukazi n'agenda nalwo. Oluusi nga n'omusajja akimanyi nti omukyala ono agenze n'olubuto lwange. Naye ate n'atafaayo kumugoberera immediately oba okumugaana agende wabula n'amuleka n'agenda. After a long time ate najja n'amunoonya ng'olubuto omusajja oluusi omusajja omulala omukazi yalusibadde n'omusajja omulala. Magezi ki g'oyinza obbawa? One, ekisookera ddala amagezi gensobola okuwa omwami oba omukyala kubanga bali babiri mu kintu. Sooka owa omwami. Omwami ebiseera ebisinga tutunuulira ebintu bya bibiri. Ensonga ereetedde omwami okuvaawo aleke omukyala ali olubuto. Ebiseera ebisinga abaami tebabeera bagumiikiriza nti buli wobeera ng'ofunye akaseera ako ofunye omukyala afunye olubuto naye tonnabeera bulungi. Gezaako obeeko engeri gy'omunnyonnyola. Bwe kiba kyetaaga kubeera naye mu mbeera yonna togamba nti embeera enkaluubiridde nga Mpiima bwe yayogera. Ye yagamba embeera yamukaluubirira n'asalawo amuleke nga tamanyi wamusudde obedde omwana bamugobewako omwana w'obuwala alina olubuto. Mpiima n'amuleka bw'agenze kunoonya ssente. Tekina kye kikuggyako gwe omusajja ndaba alinga Mpiima okubeera ne mukyalawo mu mbeera yonna. Bw'osalawo nti ŋŋenda Makindi gye ŋŋenda okunoonya ssente oba ŋŋenda Masaka oba ŋŋenda Mbalala mukyalawo tambula naye kubanga oledde mwafuuka muntu omu. So obwo buba bulagajjavu eri abaami. So abaami buba bulagajjavu. Omukyala oba omulagajjalidde n'obutamanya buvunaanyizibwa bwo ng'omusajja ensonga lwakira n'atabyogera. Kati ng'omusajja olina okubeera obuvunaanyizibwa n'obeera ne mukyalawo mu mbeera yonna. Ate omukyala oyinza mugamba ki kubanga omukyala watuukira fayini kale embeera eyinza okuba nga mbi ey'omusajja. Naye ate nga gwe mu mutima gw'okimanyi nti olubuto lwa musajja ono wadde embeera ye mbi. Naye lwaki
okukwata olubuto n'olugabira omusajja omulala kubanga yalina ssente gwe kati abaga kyolowooza koba oyinza okuyetinga waawo makkati awo akalowoozo eri abakyala abakola ekyo nakyo si kituufu naye olumu nze ndowooza nti babeera forced okikola olumu olw'omwami bwe tuba tusinzidde ku mbeera eyampiima bwe tusinze ku mbeera eyampiima eraga nti obuzibu bwali ku musajja naye ate eriyo abakyala abakikola ng'akikoze ng'omusajja amufunisiza olubuto talina buzibu ali ready okuba n'olubuto n'okuba n'omwana naye omukyala n'atwalibwa olw'ebyenfuna abo nabo tubalina ng'akimanya olubuto lwa mpiima naye alutwala ewa Jerry because alabye ekyo ssente gyebali abo n'agamba mpiima abeera tya nga ye taata wa mwana wange akandutwala eri ekyo kyabulabe kubanga ekisooka eri abakyala ekisooka ogambye ekyo kitali kyabulabe byonna bye byabulabe okuggyako ngambye nti wekiba nti omusajja olumu abakyala bakikola ng'omusajja yavuddeko obuzibu nga mpiima bwe yali naye ate ero n'abakyala bakikola nga obuzibu si bwa musajja nga bubwe ng'omukyala nga yagamba sisobola kubeera na musajja ali mu setasi bwetyo atalina ssente ne weebuuza bwafunira akaseera akagenda obeere naye atuuke okuwa olubuto oŋŋamba otya mbutasaba kubeera tata w'abaana bo kubanga mwavu otuukawo otya kitegeeza mwagenda n'okubeera nga mukkiriziganya ne mutuuka ne mu mbeera efuna olubuto ng'omanyi sitetasi ye exactly kubanga toyinza kugamba nti omukyala ategeera alina obwongo osobola okumala gasanga omuvubuka from nowhere n'ogenda naye n'otuuka n'okufuna olubuto tekisoboka okujja kugamba nti mentally ulikawo obuzibu ku mutwe oba okuliko akatuli oba kyonna kyonna naye omuntu amanyi nti mu butuufu nojja sajja n'akutuukirira ne mwogera ne mutuuka okwogera ne mukkaanya n'osalawo ogende naye ekyo ogera ku makya n'oŋŋamba mbu ate oyo tasobola kuba taata wa mwana wange awo omukyalo weetaaga genda ku medical check up Jerry yali alemera omukyalo oyo nga ye alina obukakafu nti omwana oyo ayinza okuba obuwe ate n'abasajja gye bali ng'olwokuba nti omukyala kye yamuteekamu mentale nti omwana wuwe nga n'omusajja oyo asobola okulemera omwana ate bba abasajja abo kuba tulabyeko amaka mangi abaana nga mulimu abaana 8 naye bagenda ogenda ku DNA nga kuliko ababe 2 omusajja owawaka naye nga bulijjo amanyi nti babe abasajja abo bawa amagezi ki singa oba otegedde oba singa oba ofunyeko kuru nti omwana ono ayinza okuba si wowo obawa amagezi ki bakolenga batya basigalenga n'abaana abo by force nga bo kuba mutima baba kimanyi nti baabwe bakole bata solution ki gy'oyinza obbawa ekisookera ddala nga sindagenda ku solution ya musajja omukazi ali eyo atulaba kyabulabe nnyo okeera ku makya n'okakasa omusajja nti omwana wuwe nga si wuwe ekyo tokikolanga bw'oba obadde wali okikozeeko ke kaseera oveeyo weeyabye oyabiza omusajja omubulira amazima nti mu baana be nnina 3 2 si babo kubanga otambulira mu matigga ku mulundi guli Jebi yali mugumiikiriza yali asobola okutta Namutebe ng'akitegedde nti omwana si kibi lwaki otambulira mu kkomera ng'omukyala bw'obanga omwami tafaananika naye nga wasalawo obeere naye n'ofuna olubuto lumuwe ekyokubiri tugenda ku sayidi y'omusajja ky'omubuuzizza ng'omusajja 1 esookera ddala nze neewaza nnyo abasajja abaagala ennyo ebintu by'okunoonyereza okumanya oba omwana wo oba si wuwo lwaki onoonyereza manye ekituufu lwaki mba ndabirira omwana atali wange bw'obanga okkiriza nti omukyalo omuntu omanyi ebintu bino bibiri gwe buli w'ofunamukko olaba tukitwale mu mbeera neda Yusuf olaba gwe kiyinza kukuluma kitya ku myaka gy'oliko oba 2 oba 3 ne bakugamba ssaawa eno nti taata bulijjo gw'omanyi nga taata okuza okuva mu buto paka myaka 2 nti si ye kitaawo ku myaka 2 ne bakulaga nti ono kitaawo omutuufu kiyinza kuyita kitya of course kinuma agwe ng'omwana nze ng'omwana kinuma kakati gwe bwe kiba kikuluma lwaki tokkiriza taata akitaase nga tekinnatuuka eyo ng'okyali myaka 2 3 lwaki njogera lwaki ngamba bwe nti
nze sikkiriziganya na musajja abeera n'abaana bawaka n'ayagala okutandika okunoonyereza oba mulimu oba temuli wuwe. Lwaki? Nti ebiseera ebisinga basobola okuba nga abaana bonna abali waka abaana babo. Okitegedde? Naye omukazi bw'amanya nti olina okubuusabuusa mu baana b'olina tagenda kuddamu kwesiga. Bw'akitegera nti omusajja wange abaana bennina abalinamu okubuusabuusa takyaddamu kwesiga. Anti leka agaana okunneesiga. Naye nga bennina mbamanyi bange. Kati bw'omala batwala ku DNA n'obakebera n'okakasa nti bonna babo, kati bubuzibu buli gy'oli. Omanyi kyagenda okuzaako mu nnyumba? Ayinza okugamba omusajja ono yandibanga mwenzi. Lwaki ate aba atandika okundowoleza okyobwenzi? Agamba olaba atuuka okuba nga takkiriza nti abaana bennina mu nnyumba muno babe, yandibanga ye ayina abali ebbali. Era awo atandika okutambulirako ennyo n'okulowolereza ebitali bituufu. Kubanga atidde tolowooleza abakazi abo. Saagala balowoleze. Tuweeteka mu bigere byabwe. Ne kati nkugambye nawe weeteeke mu bigere ng'oli gwe oli musajja. Kati tuveeko ku ky'omwana. Kuba omwana wagambye kisobola omuluma. Tugezeeko gwe omusajja. Laava eyo gy'olaga omwana ng'akula. Paka n'akula. Bondi eyo gy'oba oyina n'omwana okyo. Tuve ku by'okumuweerera ssente z'oba omutaddemu nti oba omuweeredde from nursery, from baby oba to university. Kati tutudde ku eno bondi gy'oba naye omwana oyo n'akula naweza emyaka 3 ne bagamba siwa. Kikuluma ng'omuntu. Kati bwe kiba kinnuma lwaki tondeka nenkitaasa kati nga tekinnagenda eri waggulu. Anti kirimu ebintu bibiri. Oyinza okugenda okukinoonya nga si kituufu. Anti ndabayo siganye. Bwe kiba si kituufu alhamdulillah. Anti olongenze ku mukyala. Omukyala olowooza agenda kiki agenda okuzzaako ewaka ng'omaze obbakebera nga bonna abaana ye ali shuwa akakasa nti abaana abo babo. Anti nze kati gw'ogenze ku ddeni obakebera akitegedde nti abaana batu tagenda gamba omusajja ono tanneesiga ebbanga limaze nga ndi naye mu maka muno. Takola ki? Anti obuteesiganga n'olobuzze anti kyeŋŋamba nange gwe tomulagirawo nti sikwesiga oba tokwata abaana abo bonna obatwale ng'alaba. Lwaki sigenda ne mbatwala omu nga talaba? Bw'aba talabye it is okay. Naye lumu abakyala balina eggwiiso. Bw'obanga omutute n'atakutegeera, bw'abatwala takutegeera it is okay. Naye kiteke mu mbeera nti akutegedde. Ate nga gw'otutokebera yeewuwo kennyini. Eyo embeera eyo nze gye ntunuulira naye nga kyo kiruma era si kirungi. Naye abasajja nze akalowoozo kange ng'oyagala emirembe gibeere mu maka gibeere mu maka. Tokebeza baana. Gw'abaana abali ewakaawo bakuze kola kyolina okukola ng'omusajja. Bajja kusiba abaana. Kola kyolina okukola ng'omusajja. Akaseera kalituuka n'avaayo ng'omwana si wuwo. Gwe ng'okyusa bukyusa niye bagamba sina kyakola akampeerere mwana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bamaze okulya. Genda olabe. Gwe mpima bajja kusiba. Era nze bagamba gwe buli wokeranga ku makya n'ogenda ku DNA. Tugenda liira. Simanyi muli kulai. Tuli kulai. Bane munsonyi mukama. Mukutama. Wassalamu alaikum. Sala jimale. Wassalamu alaikum wa alaikum. No kati buzibu. Bamuyita Xavier Powers ayine fujjo naye abadde abuzeemu emirimu gibadde gyamutwalamu abadde yatambulamu ko nga taliiwo ne kati yakomyewo mu Uganda agenda kutandika okubeera ng'atuwa buli kimu agenda kubeera ng'atandika okuzannya era abantu beera ng'obagamba nti tuyina offer jangu bagambe abantu beera ng'obagamba kutama mukko oli kuwangu bategeeze so kutule wano bagambe tulawo nyine. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Amanya n'eddoboozi bampita Seeka Mutuwalibi Xavier Powers. Nsalira wali Kibuli omugundi nagwerubaga. Bayinza okutta ne bagamba yiyi naye ate Seeka Mutuwalibi akoze atya.
Obaseka wa madini gonna. Nsabira Lubaga naye nga nsalira wali Kibuli. So gundi zonna nazitoola laaka zonna. N'omuntu laka tebazitoola totumanyira. Kale Mpiima eyo tumaze okuyitayo. Oyo abadde Zafi tumaze oyitayo kakati. Mpiima ajja atya okweyunga ku Aromatic Entertainment? Ndowooza Mpiima by the way wawanvumukaawo wetagawa akadde akamala wawanvu nnyo bozi nga nyinza okubakubamu naye nga ndowooza omwaka ogwedde mwezi gwalinga gwakutaano Mpiima bw'ayingira Aromatic Entertainment era ndowooza omwami Conrad Peter Yiga abamu bamuyita Mwebe olunyiriri yakola kinene nnyo okulaba nti Kristi afuuka kitundu kwa byonna process zonna nga muzina okutambula. Olwete omulundi gwo gwasooka okuzannyira ddala mu Aromatic ng'ozannya firimu wawulira otya? In fact nga bakuyise kati kuzannya. I was so happy kubanga nazannya naye nga simanyi nti ne siini gyenzannye already egenze ku TV. Kati nze mbeeraawo manyi ndi munabyamizannyo mba ndi ku mpewo nkola omupiira ndaba amasimu gayitiridde obungi mbuuza abantu ankubira amasimu gaaki namala awo mupiira guggwa half time kasooka nkwatayo ge nakwata 2-3 bagamba tukulabyeko wano kunzi mundabyewa tukulabyeko wano ng'osayira Mpiima essanyu nalina lingi era eddakiika ezaddako 45 ttiimu gye nali mpeereza gwali mpira ki tegwaligwa mani nga gwaligwa maniyo nali mpeereza maniyo ale ne bagikuba n'ogikuba kati bwe bagikuba nze nali happy redi maze okuwulira kati naye nga ndi iga nange okugenda ndabe kye balabye kulira amaddu ganzita ngende nkolesa but I was so happy. Naye abamanyi bo bangwamu eddakiika eza 45 kubanga vibe yali waggulu nnyo kati nga buli goolo bagiteeba bweti essanyu liba lingi naye ng'essanyu lyange liva eri so si wano ku maaniyo. Kale papa toyanza mpozi tumirako kuwachaliyo ne house managers bantu be Dubai tetugenda kuddamu kukola bine bya okwagaliza abaisiraamu na Idi ennungi Idi Mubarak izako okutubira bwamazi wa Aromatic Entertainment naje muli mubale kubantu Aromatic mubale kubanga mutambula naffe n'abakyabiwulira. Kale Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.